Zibadde ziwera ssaawa 5 ez'enkya ya leero Ssaabasajja Kabaka n'asiima n'alabikako eri Obuganda ku ssomero lya Mengo Senior Secondary School gy'abadde agenda okwetabira ku mukolo gw'okukwasa engabo amasomero agananywa mu gannaga akendo ku mutendera gwa primary ne senior mu kivulu ky'amasomero mu Buganda eky'okutumbula ebitone by'abayizi mu kuyimba n'amazina. Eno ayaniriziddwa mu myoka wa Katikkiro asooka omukenkufu Agitwaka Awas Kigongo, minisita we ow'ebyenjigiriza, ebyobulamu, enkulaakulana, abakyala n'ekikula ky'abantu Dr. Prosperous Nankindu Kavuma wamu n'akakiiko akaddukanya essomero lino. Beno lumaze okwanirizibwa bw'atu n'asiima n'aggulawo ekifo abayizi mu ssomero lino mwe bagenda okujjanjabirwanga era olumaliriza omukolo guno bw'atu n'agenda butereevu mu kifo abayizi b'omu ssomero lino mwe babadde booleseza ebintu eby'enjawulo naddala ebikwata ku nkola ey'obuyiiya ebya sayansi ne tekinologiya. Wazzeewo omukolo gw'okwolesa ebitone mu kuyimba wamu n'okuzina ssaako n'okutontoma okukoleddwa abayizi okuva mu masomero ag'enjawulo agayita mu kivulu kino ekya Brush Fest nga bino byonna babyolesezza mu maaso g'Omutanda. Minisita wa Ssaabasajja Kabaka ow'ebyenjigiriza, ebyobulamu, enkulaakulana, abakyala, ekikula ky'abantu Dr. Prosperous Nankindu Kavuma ayanjulidde beene olutabaalo olubadde mu ssabbiiti eno ey'ebyenjigiriza mu Bwakabaka bwa Buganda ng'eno ebadde etambulira mu nkola ey'obuyiiya, sayansi ne tekinologiya ng'ono alaze okusoomoozebwa okw'amaanyi. Nti n'abasomye okugenda ewala oluusi balema okuteeka mu nkola bye basomye naye wawa omukisa ebintu nga bino ebyensisinkana bwe ziti mu bantu bo kyova olaba nti n'abakugu abasomye mu Makerere n'ebitongole ebirala bavaayo ne bafuna bwe balagira obukugu bwabwe nga batutendekera abaana. Beene bw'abadde tanaba kwogerako eri Obuganda asoose kukwasa amasomero aganywedde mu gannaga akendo mu kutumbula ebitone ku mutendera gwa primary. Essomero lya Modern Primary School nga Kabaka alikwasiza engabo eya Royal Family Shield, ate ku mutendera gwa senior essomero lya St. Lawrence Senior Secondary School Essonde lirinywedde mu gannaga akendo nga likwasiddwa engabo wamu ne cheeke ya kakadde ka nsimbi kamu. Kabaka mu kwogera kwasabye amasomero gonna mu ggwanga okutunuulya ennyo obusobozi bw'abayizi gamba mu kutumbula ebitone byabwe wamu ne bye basobola okukozesa mu mikono. Singa amasomero gaffe gatandika okutunuulira obusobozi bw'omuyizi gamba mu bitone ne byasobola okukola ng'akozesa emikono gye, okutuuka ku kino abasomesa baffe balina nabo okusomesebwa ku nsonga ey'okuzimba ebitone by'abaana. Kabaka ku mukolo guno asanyukidde ekitongole kye eky'ebyenjigiriza okulaba nga kikomezzaawo ensonga enkulu ekwata ku ngeri abaana gye balina okusomesebwamu mu ggwanga. Kifanyise nnyo okulaba ng'ekitongole kyaffe eky'ebyenjigiriza kikomezzaawo ensonga enkulu ennyo ekwata ku ngeri abaana baffe gye basomesebwamu. Kabaka agamba nti enteekateeka yonna ey'ebyenjigiriza mu ggwanga yandyesigamye nnyo okulaba biki ebyandisomeseddwa abayizi wamu n'ebyo bye balina okusomesebwa okusobola okuzimba eggwanga.